And when you come, where are you around? What kind of? So you are blending all kind of. Abantu bonna beekayira n'okusingira ddala nebaza bakanso bange abamanyi olutalo olunaku olwaleero njagala kwebaza pulezidenti wa Uganda, njagala kwebaza prime minister wa Uganda, njagala kwebaza NRM secretariat okusingira ddala secretary general, njagala kwebaza baloyazi bange mu ngeri y'enjawulo. Leero abantu bategedde nti abantu bano bawogana buwogganyi naye bamala gawaaba. Tetusobola kutambuza Uganda nga tutambula n'abantu agenda mu kkooti naye nga talina na bujulizi, agenda mu kkooti naye nga n'amateeka ga kkooti agayina okuwaabirwamu tasobola gafuluma, ne tumuwa okukwata obuyinza bw'eggwanga. N'olwekyo kino kye tutuuseeko leero si kyange ng'omuntu, wabula ensi yonna erabye abantu bano nti baagala justice, baagala nnyo okubakwata mu ngeri y'amateeka naye bo nga bo tesiba amateeka. N'olwekyo buno obuwanguzi bwange bwe ntuuseeko leero egenda kuba ntandikwa ey'okutandika okwoleka abantu abavuganya ekibiina kyange kyemuvaamu. N'olwekyo nkakasa bulungi nti kati Kayunga obuwanguzi bwefunye leero bwe bugenda okuzza Kayunga ku ntikko. Omukyala ky'omutungi yayambala ekidoli n'alangirira ebintu mu kifuula nnenge. Kati olwaleero kkooti naye eddidde obunafu bwayo obutakola mulimu mu bwenkanya n'amazima ate nebusuula sayidi yaffe nti ffe bakyama. Omusango guno gwagizitooweredde nnyo era nze nsuubira ky'omutungi bwe yayambala ekidoli n'akwata n'ekiboga ky'amata yafuna amaanyi n'alangirira mu ngeri ey'ekinanfuusi ey'ekifuula nnenge. Ne kkooti olwaleero omusango gwagizitooweredde mu kifo ky'ogusala etemye muteme, kubanga obujulizi bwonna bubaddewo nga bwemala, buli kimu ekimala okugusala mu mazima n'obwenkanya nga weekiri, naye tekkiriza na kuwa chance kwanika bwereere Electoral Commission bwe yakola ne NRM mu kalulo kano konna nebabika nekwata blanket ey'okubabika. Tetuli bamativu kubanga batyobodde ekitiibwa ky'Abanakayunga, okusalawo kw'Abanakayunga awamu n'eddembe lyabwe eribaweebwa ssemateeka. Kya mukisa mubi nti emmotoka ekutuusa ku kabenje ate era gy'olina okulinnya okugenda mu ddwaliro. Mu buli ngeri yonna tugenda kujulira kubanga tetuli bamativu, naye bw'otunuulira amateeka ga Uganda naddala ssemateeka, kkooti ziweebwa ekitiibwa olw'okubanga ziteekebwawo ssemateeka wa Uganda. Kkooti bw'egambye nti omusango gwe twateekayo mu budde nti teguteekeddwa kuwulirizibwa kubanga mwami Muwonge n'akakiiko k'ebyokulonda akalangirira Muwonge Andrew bwe empapula ezo baazifuna si mu nnaku 7 wabula nga wayiseewo ennaku 10. Ate era kkooti y'emu ng'emaze okukakasa nti ddala kituufu empapula z'omusango baazifuna era ensonga lwaki omusango ogwo baaguddamu nga beewozaako. Kya mukisa mubi, naye tukyalina essuubi mu kkooti. Ffe katujulire tulabe kkooti ejulirwamu ey'oku ntikko kyeteekeddwa okwogera ku musango, ku nsala y'omusango guno esalibwawo omulamuzi ono omu. Osanga yatiisibwa
osanga teyasobodde kutuula mu ntebe y'okusala musango guno na bwenkanya naye nga tewali nsonga lwaki ensi yonna oluvannyuma lw'okulaba ki ekyali e Kayunga omusango guno tegutunulwamu kulabira ddala mpeke ki ezigulimu. Kkooti etuswazizza nnyo era twewuunya abaana abasoma amateeka ddala biki bye balaba biki bye bayiga mu kino ekyokubeera nti nno omuntu yaweebwa ebiwandiiko mu bino n'asobola okuddamu empoza ye ate kkooti nejja neegamba nti nno ddala kituufu saavisi yali wabweru wa budde ekyo kyennyamiza nnyo naye nga bannakayunga twagala okwongera okubagumya. Ffe tumanyi ssentebe yalondebwa abantu ne gavumenti kyeteekeddwa okukola kwe kuwa abantu ekitiibwa buli lw'oteekateeka akalulu abantu ekintu kye basazeewo kiteekebwemu empeke kiteekebwemu ekitiibwa kubanga omuntu eyalondebwa ffenna tumumanyi. Kyalibadde kizibu singa bannakayunga tebamanyi kituufu naye omuntu bw'abeera ng'amanyi ekituufu ate nga ddala kituufu ffenna ekituufu twakiraba misana kubanga ne Ssaabasajja Kabaka atulambika agamba bw'obanga olwanirira ekintu ky'omanyi nga ddala kituufu nga kikyo ng'okirinako nniya nti ddala kituufu kikyo oteekeddwa okukirwanirira. Bannakayunga bamanyi ekituufu buli muntu yenna amanyi ani omuntu gwe yalonda mu mutima gwe. Awo nno tebagenda kakatika muntu ataalondebwa bantu bamuteeke mu ntebe naye kkooti bw'ebeera ng'ekakasizza nti nno ddala kituufu mwami Muwonge yalondebwa mu butuufu kyennyamiza nnyo tugenda kusigala mu kkooti nga tujulira ku nsonga eno era tulina essuubi nti era kkooti y'emu eteekeddwa okutereeza omulamuzi ono kubanga abadde omu ate nga gye tugendamu y'abalamuzi basatu. Bannakayunga mwongere okubeera abagumu ekiseera kigenda kutuuka tujaganye kubanga ekituufu ffenna tukimanyi ate era n'abalamuzi bano bonna baakiraba simanyi lwaki bakola bati naye amateeka bwe gaba nga gabakwata ffe twagala tuleeta obujulizi obukakasa nti nno omuntu eyalondebwa mu ntebe eyo ye Nakwede Kafeero si mulala muntu yenna nga bo baagala okikola wabula muntu omu ffe gwe tumanyi obulungi nga ye Nakwede Kafeero.